Mukama waffe yeebazibwe bassebo ne bannyabo balamusizzaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo erisinga amannya gonna. Puroguramu eno Church Before Church, nze mukwano gwo John the Preacher mu mwaka guno omupya 2025. Eno ye puroguramu yaffe ey'okubiri. Njagala twogere ku bimu ku nsobi ze tukola nga abaana ba Katonda. Abaana ba Katonda bangi tukola ensobi ne tumaliriza nga twevumye Katonda nti takoze mu bulamu bwaffe. Tujja ne tutandika omwaka n'ebbugumu ne batulangirirako ebintu ebinene era naffe ne tukkiriza Katonda okubifuna. Naye n'otambula omwaka ne guggwako, emyezi ne gitambula, omwaka ne guggwako nga bakubuuza obadde osaba, obadde walangirira, wawandiika ebyetaago byo, wawandiika bino na biri, naye nga tetulaba bujulizi, nga naawe toyina kyakuddamu. Kati waliwo ensobi ze tukola ng'abaana ba Katonda ze twagala tutunuulire. Bassebo ne bannyabo, omwaka bwe gukyuka, enjuba tekyuka gy'ebadde eva kugenda walala. Busigala buziba nga bwe bubadde buziba, ensi esigala etambulira ku sipiidi era y'emu. Kati ekisobola okuyamba gwe kukyuka n'ofuuka omupya. Naye abantu abasinga obungi twakyusizza ennaku z'omwezi ne tukyusa ennamba ku mwaka, awaabadde 4 ne tuteekawo 5. Naye njagala kukubuuza gwampuliriza, gwe ng'omuntu wakyuse oba okyali mu mwaka 2024? Wakyuse gwe ng'omuntu? Oyagala Katonda kukolera ebipya? Oyagala Katonda abeeko ekipya kyakola mu bulamu bwo? Naye gwasaba ebipya, oli mupya oba oli mukadde? Mukama yeebazibwe nnyo. Kati eyo nsobi nnene okulowooza nti Katonda agenda kukola ebintu ebipya ng'abikolera ffe abasigadde nga tuli bakadde. Katonda ayagala naffe tukyuke nga bwe weesunga Katonda okukyusa omulimo gwo, ne Katonda bwe yeesunga gw'okyusa obulamu bwo. Kati essira eddene tulissa ku ebyo bye twagala Katonda atukolere, naye ne tutafaayo kuwulira Katonda ye ayagala nkole ki. Bassebo ne bannyabo, ne Katonda naye ayina okwagala gye tuli, ayina obwetaavu, yeetaaga naffe tubeeko bye tukola mu bulamu bwaffe. Kati njagala tubikkule ffenna mu kitabo kya Makko essuula ey'okubiri olunya olw'abirimu n'olw'abirimu-ebbiri. Ngenda kusoma ennyiriri 2. Bayibuli egamba bw'eti: tewali muntu atunga ekiwero eky'olugoye oluggya ku kyambalo ekikadde. Bwe kiba bwe kityo, kiri eky'okukizibaawo kikutula kiri ekikadde ekiggya, ekituli ne kyeyongera. Bw'okwata olugoye n'olukuba ebiraka, bwe luyulika bwe luti, teruyulikira wali we lwabadde luyulikiddwe okusooka, ekituli kyeyongera. Kati abasinga obungi twagala nnyo ebintu eby'okukubirira ebiraka. Tukubirira ebiraka. Bwe buba buweereza twagala tukubirira ebiraka. Naye Katonda ayagala kutufuula bapya, ayagala kutukola mu ngeri mpya. Olunya olw'abirimu-ebbiri. Era tewali muntu afuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba enkadde. Bwe kiba bwe kityo, omwenge gwabya ensawo ez'amaliba, omwenge ne gufaafaagana n'ensawo ez'amaliba zoonooneka, naye omwenge omusu gufukibwa mu nsawo ez'amaliba empya. Mukama yeebazibwe. Kati osaba ebintu ebipya, amafuta amapya omwaka guno, naye ekibuuzo, gwe oli mupya? Bw'oba ng'okyakola mu nkola y'emu enkadde, okyali mu mpalana y'emu, okyali mu bukyayi bwe bumu,
abamu wasiba oyine komera munda mugwe mu mutima oyina be wasibiramu abamu ba myaka na myaka mingi naye ate gwe oli mu kuwanika mikono oyagala Katonda kukolereyo ekintu ekipya omwaka guno. Kati ndi wano okutegeeza nga bw'oyagala Katonda okukolerayo ekipya ne Katonda bwe yeesunga gw'okufuuka omupya. Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyirwa 17 Bayibuli egamba bw'eti nti bwe tujja mu Kristo Yesu tufuuka bitonde bijja eby'edda nga biweddewo. Kati njagala kukubuuza oyinayo eby'edda by'olese oba ggwe okyasigaza byonna naye ate oyagala Katonda kukolereyo ebipya? Bw'obanga oyagala okulaba ku bipya omwaka guno 2025 naawe malirira okukyuka ofuuke omupya okyuke mu nsabayo okyuke mu nsoma ya Bayibuli okyuke mu kuweerezaako. Bwe muba nga muli buweereza muli kanisa Katonda akubanja okukyuka tusigala nga bwe mubadde mukola ebintu. Kyukusaamu kolayo ebintu mu ngeri ey'enjawulo mukubeyo ku kaplasita kale. Mukama yeebazibwe. Mubuulire ku njiri. Naye waliwo ekkanisa amazima gennyini nga bukyanga mutandika temukolangayo wadde olukuŋŋaana n'olumu. Naye mukola ki? Munoonya olwedda abaalokoka edda be mwogereza ne muleeta ewammwe ne mujjuza entebe zammwe ne mulowooza nti olwo ebintu byonna biwedde. Mwaka mupya Katonda ayagala tufuuke bapya alyoke atuwa ebipya bye twagala okulaba mu mwaka guno. Bayibuli egambye tebaddira mwenge mupya kuguteeka mu nsawo z'amaliba makadde kubanga bw'okola bw'otyo ensawo ziyulika n'amaliba ne gafaafaagana. Kati nowuliriza mwana wa Mukama, Katonda ayagala ggwe ng'omuweereza. Katonda ayagala nnyo ggwe ng'omuntu okusinga obuweereza n'okusinga ebintu ebirala byonna. Katonda gwe gw'ayagala. Omwaka guno malirira okubaako byoleka ebikadde, malirira okusonyiwa abo b'obadde tosonyiwanga, malirira okutabagana n'abo b'obadde totabagana nabo, malirira omwaka guno ofuuke mupya ensi ekulabe nti mu butuufu omwaka mupya ne gundi yakyuse. Naye munnange okyakolera ddala nga bw'obadde luli, ovuma bbaawo nga bw'obadde omuvuma, okuba omukyala nga bw'obadde omukuba, naye ate bw'omaliriza n'oyagala gwe Katonda kukolereyo ebipya tebigenda kubaawo. Saagala kuyimirira wano nkusuubiza ebisuubizo bya mpewo. Mukama yeebazibwe. Genda osome Zabbuli ya 91 olabe. Ogisome yonna ogimaleko ennyiriri nga 16. Ogenda kulaba Katonda baakolera bafaanana batya. Beebo abatuula mu kubeerawo kwe, beebo abasaba, beebo abaagala Katonda. Mukama yeebazibwe. Okubanga baakusabidde, okubanga baakulangiriddeko tekitegeeza nti bigenda kubaawo. Bigenda kubaawo nga naawe osazeewo okukyuka okolenga okwagala kwa Katonda bwe kuli. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsaba Katonda akumpere saaviisi ennungi. Nsaba Katonda ayogere n'omutima gwo. Nsaba Katonda abeeko waakusongera oyo gw'obadde wagaana okusonyiwa wayisa emyaka. Abantu abamu munyiiga n'onyiigira n'abaafa edda nga ne bw'ogenda okuziika gw'omu kubawanda ku malaalo kubanga yagaana okukuweerera, kubanga yakukola bw'ati ne bw'ati. Muganda wange mwannyinaze, Katonda ayagala kukola ekintu ekigambo ekijja, naye ayagala naawe ofuuke mupya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emirembe gibeere nammwe, mbaagaliza obulungi bwa Katonda.